Kagenda fulumira wa kubugaddeera ayogera ebigambo by'obulamu ffe tusobola mukkiririzaamu twagala kuddamu kulonda Amanya Nalukenge Mariam Kawanda Chikajjo. Obuzibu bwe tulina nti twatuuka ku nnaku lw'okulonda naye olunaku olwo tebalangirira chairman bavaawo nga tebalangiridde ne bagamba bagenda kuddamu batuwa olunaku olulala olw'okulonda era lwe tulinze badde mbategekera akalulu tulonde chairman kubanga olunaku olwo tebakola ki tebalangirira muwanguzi. So bwe buzibu bwe tulina twetaaga chairman saawa tetulina chairman mulonde. Obutaddamu kulonda ku Lwamukaaga iffe tetwali mu eyo list eyafuluma nti no tulina okulonda kuki ku Lwomukaaga tetwafulumira mu eyo list tebatuteekako tetumanyi ensonga ki kwe kyava. Twagala kuddamu kulonda kubanga abaali bakulira okulondesa batugamba nti bagenda kuddamu balangirira olunaku olulala tuddemu tukole ki tulonde akalulu olw'ensonga nti abantu abaali mu register baali batono nnyo ku bantu abajja okulonda ne bagamba bagenda kuddamu bategekera akalulu tulonde. Nalukenge Mariam wano Kawanda mu Kikajjo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya Maimuna Nalle nange nyongereza ku Muteesa ava waggulu ku kyabadde ayogera nange kyenteesa. Teesa kuddamu kulonda kyamaanyi. Twagala kuddamu kulonda okusinziira ku balondesa abaatulondesa. Kye baalaba mu register si kyekyali ku ground. Abantu baali batono okusinziira ku kyali mu register. Ne batugamba bagenda kuddamu batuwa olunaku olulala tulonde. Tebaatubala. Ensonga gye baawa tetwagimanya kuba ffe baasooka ne batulaga nti batubaze naye tebaabala era tetwamanya kiki kyaddako. Amannya gange nze Maimuna Nalle. Okay. Namanya gange nze Lubega Ambrose. Ndi muntu wa mu Kikajjo. Naye twakuba akalulu kaffe sa tetwategeera kituufu kye twakola kye twafuna ng'ate ffe twawangula. Abantu twali musaidi nga batuli bangi ate eri awali abatono gye bagamba mbu basinga ate tetwabalwa. Kati obwo bwenkanya bannange tetwafuna bwenkanya era kye kitulese wano okumanya obwenkanya ani yawangula ani ataawangulwa.
obuzibu twewuunya omuntu yava mu layini nga tetutegedde twagenda okulaba begenda banyeenya nga tebatubudde bubonero tufunye bwe buti oba bwe buti ani asinze wani agudde kati naffe netwebuuza ani yasinga bwenkanya bwetwagala tutegeere fe kyetwagala kufuna gundi yaffe obwenkanya nti kiki twayitamu oba tetwayitamu kyekintu ekikulu kubanga toyinza kubeera mu kitundu nga temuli akulembera mukitegeera ensi webeera ekitundu bwe kibaamu nga temuli mukulembeze kiba kiri mu bbanga kitegeera ebizibu byonna we bituuka tukola tutya kati naffe twagala obwenkanya oli tulimba mbu yayitamu ng'ate teyayitamu kituluma nnyo okulaba ng'omuntu asembye ate ne bamuteeka waggulu ekyo kyekituli obubi buzibu ki obuliwo obuzibu obulimu tulina twalonda naye bye twalonda ebituufu si ebyalagibwa anti ffe twalonda twasimba layini 5 ku muntu omu eyalonda yali taweza n'abantu bawera 200 ne balangirira atatuuse alabika byekobaana n'abasirikale abapoliisi ne bavaawo nga tetutegedde kituufu naye nga ffe twawangula eno bo bajja bamaze okutegeka ekyabwe bo bennyini bajja nga beekobaanya ekintu ekyo kubanga mu kubala babalako kitundu ffe babalako kitundu layini nga 2 zaali layini 5 olw'obufunda bwaki naye nga tebawera na 3 gundi 3 sadi bo baali koota naye ffe tuli 3 byakunama bungi ekigogo byokulonda twandizeemu ne tukakasa omuntu omutuufu kubanga tetulina kyeyamaanyi nkimanyi nga bwe tutalina kyeyamaanyi oba tekuliiyo tusigale nga bwe twali tujja kumalako kubanga buli omu asigale mu kifo kye Wasu asigale eno n'Oweri asigale eri buli omu asigale bwali kuba tewali bwenkanya nze Sesaka Peter ekiriwo amanya nze Mbabazi Muhammad era nga ndi mutuuze wa kuno Nakyesanja kati fenga fe ababe Nakyesanja tulina okwemulugunya ku lw'embeera yaliwo emabega gakawo nga tutuli mu byokulonda era tetuli bamatitivu n'ebyava mu kulonda kubeera ebyavayo ebituufu naffe tetubimanyi. Twagenda mu kulonda olwatuuka ne tuyimirira bulungi ne tulonda era ne batutulondesa naye tebasobola kulangirira ni yawangula. Tetwamanya naffe n'essawa ya kaakati tewali amanya ensonga eyagaana okulangirira ebyava mu kulonda. Era nga ffe abatuuze tusaba akakiiko, tusaba mwami by'Abakama
nkimanya tulaba era ndowooza obubaka mbadde nsaba bumutuukeko n'akakiiko konna ffe nga ffe abatuuze twemulugunya omukyalo oyo yalonda akakiiko konna aka electoral commission kali ku campaign nga ffenna tulaba nga kali ku drive okuviira ddala ku polling assistant kuba nze n'obujulizi mbulina. Poliisi yaliwo naye teyasobola tuyamba kuba yali omu ku bo kuba kwaliko osi ne Giso bonna buli omu yaliwo naye tetwasobola kuyambibwa. Tusaba akakiiko ak'ebyokulonda kawulire omulanga gwaffe ffe nga Nakyesanja tuli wano omukazi gwe barangira gwe bagamba tetumwagala ffe nga ffe abali be Nakyesanja ffenna ne b'okomawo kati tewali amwagala. Tuli wano tuli ku bukulembeze bwe tutayagala era ffe tuwulira nti nga 15 agenda kurayira naye naffe tetumanyi bwe batugamba nga 15 agenda kurayira naye naffe tetumanyi kuba tetumulondangako. Erinnya nze Muhammad Mbabazi. Ekitundu kyonna ng'ekya Nakyesanje bwe kirisemu naye tetwafuna bwenkanya kubanga twatuusibwa ku lunaku olw'okulonda ne batukunga ne ffenna ne tugenda ne tubeerawo naye tetwalonda kubanga abantu baakuŋŋaana mu bungi bwe baalaba nga ffe abantu ab'essayidi eno eyaffe ya mukulu Waswa nga tuli bangi abakulu ne badduka n'ebintu bye twali tugezaako kola ki kubanga tufuna information kubanga tuzituusa mu bantu tulina kye twamanya ssebo era tetwalonda. Baaliwo ssebo era ne tusituka ne tugenda wa mwami byabakama n'atugamba nti bwe tubanga tetulonze tugenda kuddamu tulonde naye n'okutuusa kati tetufunanga bwenkanya ssebo. Ekisookera ddala nze okwemulugunya kwange baateeka ebyokulonda ffe nga Nakyesanja tetwakola ki tetwalonda. Bwe twatuuka okulonda twasimba layini basooka ne batusoma ne bagamba register tulimu abantu baki abantu bangi ne batugamba tusimbe ki tusimbe layini. Bwe twasimba layini ne batubala ng'abantu tususse mu register ne bayiwa akalulu naye ow'ebyokulonda n'agamba bagenda tuwa olunaku lwe tugenda okuddamu okukola ki okulonda kuva kati tebaddanga mutuwa ki kati ne tukeera ku makya ne batuwa olunaku lw'omukaaga ne batugamba tugenda kuddamu olw'omukaaga lwali lwakusatu twatolonda lwakubiri olwokusatu ne batugamba tuddeyo wali bwe twaddeyo twasangawo abasirikale nga bangi ne batugobawo bwe batugobaawo omusirikale omu n'agenda ewa Nnaalongo we yagendayo ewa Nnaalongo information gye yakomyewo yagamba abantu muveewo wano bagenda kuddamu bakole ki babawo olunaku olulala paka nakati tebatuwanga lunaku lulala twatuuka ewa mwami byabakama tukubidde ku mwami Balamu ekituufu tetufuna information entuufu ate wadisi tugenzeeyo batulaga nti tugenda kufuna ki bwenkanya kati nga ffe ekyalo tetulina atufuga tetumanyi mutuufu yaani ate tugenda okuwulira mubalina omuntu omulala gwe balangiridde kati nga ffe abantu twagala batuwa olunaku lwe tugenda okuddamu okulonda kyetusinga okwetaaga ffe abantu kwaye tulina muntu atukola ki atufuga ffe twagala kuddamu kulonda tetwagala kintu kyonna oba twagala kuddamu kukola ki kulonda. Kali mwenga okusinza gye mutambudde muyina essuubi nti mugenda kuddamu okulonda? Essuubi balitulaga mbu weeriri naye tulabanga ennaku ziggwayo kuba batugambye ennaku lw'eggulu Kawempe baalonze ffe lwaki bwe tuba tetuddamu kulonda ate nga tuwulira information nga 14 bagenda balayiza leero ennaku z'omwezi meka leero ennaku z'omwezi oba 8 batugamba 14 bagenda kuddamu okulayiza ffe bagenda tuwa lunaku ki tugenda okuddamu okulonda twagala kuddamu kulonda kuba kyalo kati kikoze eki kiri mu bbanga omuntu n'ababbye n'aba nga ayagala kintu kyonna tetulina kyeyamanya tugenda kukola ki we tugenda genda kati ekituufu batulese mu bbanga tukole tutya twagala kuddamu kulonda information gye tusinga okwetaaga. Obuki obweraliikirivu bwaffe lwansonga tulina muntu atufuga twagala muntu atufuga wakati tuli mu bbanga ffe nga Bannakyesanja kye tusinga okwetaaga batulage chairman
oshitege batuterewo tuddemu tulonde tumanye muno n'omukyala yaliko oba mwami wasso yaliko oba mukyala Saka yakola ki yaliko naye kati essaawa eno tuli mu bweraliikirivu kuba ekyalo kyaffe kiri mu bbanga tetulina kyeyamaani twagala kuddamu kulonda naye mwami Balamu Mr. Byabakama tuterewo olunaku lwe tugenda okuddamu okulonda kuba ffe ekyalo kyaffe kiri mu bbanga. Yes sir. Amanya agenze babiri Madiina. Mwabo mu Kikajjo oba ab'e Kawanda Nakyesanja bulumi ki bwe mulina mu kaseera kano? Tulina obulumi bungi oba tetwalonda tebalangirira muntu awangudde twagenda ne tugenda balondera ne tusimba ennyiriri zaffe bulungi nnyo ne batatubala abapoliisi n'ow'ebyokulonda ne bakyankala nnyo okulonda ne badduka ne bagenda nga tebalangiridde ani akoze eki awangudde. Ab'e Nakyesanja tulina obulumi bungi twagala kuddamu kulonda tufune chairperson anaatukulembera abamu twagala ogenda mu bbanka tetulina sitampu we tuzijja batukuba emiggo tebaagala tugende tulekeyo kompleyini yaffe twagala tuddemu tulonde banaye President Museveni tuyambe twagala kuddamu kulonda ffe tetwalonda tetulina chairperson banaye tubeegayiridde Minisita Balamu mutuyambe tuddemu tulonda obulumi bwaffe buli bungi nnyo kati tetwalonda kino kyalo bannange tulina okufuna omukulembeze nga wa ku kyalo tetwagala kwetematemamu twagala tuddemu tulonde omuntu gwe twagala ku kyalo. Mbulira mbani abali besimbyewo mu kaseera oba baali bameka? Bali abesimbyewo baali bana Waswa Semakula Kaweesi Nasaka abadde chairperson ne Nalongo Kizito naye kati essaawa eno kuli abagamba sitampu baagala zizzaayo nga tufere tulonze tetunaba kulonda twagala kuddamu tulonde ani agenda otufuga pozi nga mwagala twetemeteme tujja kwetematema paka nga muzzeemu okutegeka okulonda kw'e Nakyesanja Kawanda tulondera watta Kirambudde tuddemu tulonde banaye tubeegaidde twagala kuddamu kulonda. Nze kyenjagala okwogera ku mbeera eno. Embeera eno yatuukawo ne batugamba nti tugenda kulonda ne tutuuka okulonda naye kyewuunyisa nnyo nga n'Electoral Commission yalangirira n'agamba nti abalonzi basusse ku bantu abali mu register olw'ensonga eyo ne basazaamu okulonda okwo ne batugamba bajja tuwa olunaku olukola ki lwe tugenda okuddamu okulonda naye ku ssaawa ya leero paka kati wuuyo bagenda nakutuuka kulayira abantu tetunaba kuddamu kulonda ekyamazima tetulina LC tetulina mukulembeze obubbi bungi tolina woogenda nti wuuno aba ayanzibye oba watika tetumanyi tuli mu bbanga tetulina mukulembeze twagala kuddamu kulonda wonna bino ebipande byolaba tutuuseeyo naye tetufunye kuyambibwa naye waliwo omuntu gwe baagala n'otukakaatikako ffe gwe tutalonda twagala kuddamu kulonda tufune omukulembeze agenda otufuga ng'aba Nakyesanja y'ensonga eyo. Nze ku lw'omutuuze w'omu Nakyesanja ebyaliwo mu kulonda saabimatiriramu ddala era sibitegererako ddala kubanga twagenda balangirira okulonda netugenda wetulondera wetwagenda wetulondera netusimba ne batugamba bagenda kusoma register ne batandika okusoma register baba banaatera ogimaliriza ne batugamba nedda musimbe layini wetwasimba layini ne batugamba musooke mukole ki ate mulindeko tuddemu tusome register nga waliwo omukyalo omu ku baali beesimbyewo nga abawa ekyokukola abali mu byaki mu byokulondesa byaffe tugenda okusimba layini ssaawa 8 ne bagamba nedda musooke mulindeko bwe twasooka era ne tulindako ne baddamu ne bakola ki ne basoma register eyali mu byokulondesa yennyini n'agamba abantu abasimbye layini ate bangi kubali muki mu register oyo yennyini n'agamba okulonda kukoze eki kuwedde era tusooke tukole ki tulindeko olunaku olukola ki oluddako abantu bangi
era ne tulindako olunaku olwaddako enkeera ne batugamba tukomewo enkeera ne tuddayo wetulondera wetwaddayo wetwalondeddwa webaali bagamba ntitugenda kulondera awo omusirikale DPC ow'Ekawanda najja n'abasirikale ne bambuka ewa kandidate omu eyali yeesimbyewo omukyala ne bagenda ne basooka bateesa naye mu kuteesa naye n'akomawo n'atugamba bannange okulonda tewali ngenda teekawo olunaku olulala naye muli abatuuze ne twebuuza ate ye kennyini yateekawo olunaku lw'okulondesa atali kakiiko k'ebyokulondesa ne tugamba tubeerewo nga bakukuse ne kandidate oli baagala bamuleete wetubagala netulondera bamuteekeko baagala omulayiza ne tubeerawo wetwabeerawo ne tusiibawo tubeerawo era n'okutuuka ku ssawa yakakati tetunakola ki tetulinawo bwe tumanyiiko nti oba ono yali kaki kiki mwagala mwenga abatuuze kakati ffe abatuuze bannakyesanja twagala tuddemu tulonde kuba tetwalonda era tetulinawo gwe tumanyi nti nno ono yekiyamaani waffe kubanga oli omukyala agamba ye ayagala abeere ne stampu ate nga ffe tetukikola ki tetumulondangako ate era tetukikkiriza kuba agenda twekakaatikako ate olwo obuzibu bugenda bba bukoze eki ajja kuba olukiiko lw'ekyalo nti ajja ku kyalo kyaffe ate obuzibu bugenda bbaawo bubi tugenda kulwana bulwanyi era tetukikkiririzaamu ddala ekyo twagala kuddamu kulonda mukulu byabakama tubuulire olunaku lwe tuddamu okukola ki okulonda amannya nze Kibalama Steven tugenda kwetematema tugenda kwekalakasa wallahi nakisanja olutaddamu kulonda mugenda kulaba embeera egenda okubeera tetulina mukulembeze ekyo bannanga bateeka ebyokulonda temukirowoozako mutemugenda tuwa lunaku tugenda kuddamu kulonda twagala lunaku tugenda kuddamu kulonda tugenda kwetematema tebakirowoozaako Kasikamalize ensonga enkulu ensonga semasonga
They